Endooliito mu katale k'Owino oba ssenti Balikuddembe zaabalukawo oluvannyuma lw'ekiragiro kya pulezidenti ekijjulula abakulembeze abakadde olwo abakolera mu butale buno beerondera abaabwe mu kaweefube w'okukoma okubanyuunyuuta. Okusingira ddala endooliito zeeyolekedde nnyo mu Owino, abasuubuzi gye balumiriza Susan Kushaba okwewaŋŋamya ku ntebe y'akulira akatale kano nga talondeddwa ng'ekiragiro kya pulezidenti bwe kigamba. Ono agenda ategeka n'okulonda mu midaala egy'enjawulo abasuubuzi abamu kye bawakanya titekiri mu mateeka. Mu kuwayaamu ne Loodi Meeya wa Kampala olunaku lw'eggulo mu maka ge nga kyajja akomewo okuva e Nairobi gy'abadde ajjanjabirwa, yatutegeezezza ng'eddagala ly'endooliito zonna ezigenda mu maaso mu butale kwe kuyisa etteeka erirungamya obutale bwonna mu Kampala. Ono agamba nti kino kyakukolebwa mbagirawo nga yakadda mu ofiisi. Nga kisanja kino tekinnaggwako etteeka erikwatagana n'okulondesa abakulembeze mu butale tuliyisa. Lyasigattire watonejje nno, ayina bye yawandiise nga siriiwo, deputy wange Odolin Nyanjula Honorable bye yaŋŋambye. Susan Kushaba ku lwokutaano lwa wiiki ewedde yatutegeeza nga bw'alondesa mu midaala egy'enjawulo okwagala okwanguya emirimu gye mu katale. Loodi Meeya bino byonna agamba tebiri mu mateeka. Naye nga tetulonda chairman wa katale, tulonda ebiyumba nga bw'olaba nti wano eno Rumonde Department Koko Yadi. Obuzibu bwa Kayongo bwennyini bwabadde nabo nga Kayongo agamba nti ye nga presidential advisor ku butale n'antagambwako kubanga Mwami Yoweri Museveni yamuteekawo wali era lwali yagala Mwami Yoweri Museveni lwali yagala aveeyo era lwalivaawo. Nenga Museveni akyamwagala abeere mu katale ajja kubeeramu. Ye abadde ndowooza ya Kayongo era gye tulwanyisizza ffenna naawe Susan. Yovuddeko alasisi wa Kampala Hussein Hood yatutegeeza ng'ekyakatale kano okubeera nga kikasinga obunene kyekyaviirako okuyimiriza okulonda abakulembeze baako. Lukwago amwanukudde. Owino erina obukulembeze obw'ekiseera bwe tumanyi nga interim committee, era okulonda mu Owino kwayimirizibwa lwa nsonga Owino munene nnyo tosobola mugeragalanya ne Nakasero bawandegeya. Akyamusinze okubeera n'omuliro oza yali mpimba za shaka. Yamaliriza bamututte namayinga eyo kati simanyi gyali. Mwami Wood genda mpola ku nsonga ezikwatagana n'Abannakampala abayina siteeke mu kibuga Kampala. Ebyogerwa ti Susan Kushaba yalondebwa Pulezidenti Museveni okukulembera abasuubuzi b'Owino. Omuloodi agamba ensonga eno ntuufu. Era genda obuuze mukyala Susan Kushaba akulembera kati ssenti Balikuddembe. Obuuze Farida Kimuli e Nakasero. Kyakugamba nti ffe tuli bantu ba muzeeyi, bantu ba Museveni yabataddewo. Kyokka Lukwago alabudde gavumenti obuteenyigira mu kutondawo njawukana mu basuubuzi nga bwe kitandise okweyoleka. In fact nobeera n'abafuga obutale nga ba RDC. Kati alinga aga nti mpeereza RDC Nakasero ye Farida Kimuli, mpeereza RDC mu ssenti Balikuddembe ye Susan Kushaba, mpeereza RDC mu katale egindi mu Usafi, RDC mu Kiseka, RDC Bugolobi, RDC Nakawa. Please lekera okulonda abakulembeze b'obutale obuvunaanyizibwa si bw'Omwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati ekirindiriddwa ya lipoota ku butale egenda okufulumizibwa mu lukiiko lwa KCCA na biki ebigenda okusalibwawo abakiise n'oludda lw'ekikugu ku nsonga eno. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.